Sinkulamusiza nate babale kwekumira ku UG Updates TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo eri mu kibuga Goma ekikulemberwa abayeekera ba M23 si mawulire malungi nnyo n'akamu n'akeddagala era si birungi eri muganda waffe Pulezidenti Felix Tshisekedi. Kirabika akawe kaweddemu, yandibanga akake kaweddemu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Lwaki nkugambawo nti tuula gwe owulirize weetegereze. Oli ku UG Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo. Naggambye gwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mwebale nnyo abali e Bulaaya, mwebale abali mu diaspora okubeerako nga muwuliriza ne mukomentinga ne mulayikinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe abali ku muliraano e Kenya mbeebaza nnyo. Kakati nno nga South African Development Community wamu ne East African Community byakava bive mu summit ebadde mu ggwanga erya Tanzania eri mu kibuga Dar es Salaam nga batudde okuteeseganya bute bayinza okutebenkezaamu eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eri mu kibuga Goma ne Northern Kivu ebyasalwako ne wenjogera kati bikontrolingira bayeekerwa ba M23 era kati babivunaanyizibwako era bakoze ne gavumenti eyaabwe empya era wiiki eno mu masekkati babadde balonda ne ba governors abagenda okubanga batwala ekibuga kino mu maaso. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti tebalina ssuubi lya kuta kibuga, tebalina ssuubi lya kulekezaamu mukono, tebalina ssuubi lya kulitreatinga wadde n'okusizinga fire. Juzi bagamba nti basizinze fire, olaba ekyaliwo kalinga kakodyo kakweyongerayo kuwamba territories ezaziriraanyewo nga boolekera eri mu kibuga Kinshasa. Kati si birungi ebya muganda waffe ono Felix Tshisekedi. Lwaki si birungi? Bavuddeyo abayeekera ba M23 nga bayita mu mwogezi waabwe spokesperson amanyikiddwa nga Enaga. Avuddeyo n'agamba nti nabakulubeeta ebbaluwa bakulubisa ebbaluwa ne bagisindika eri mu South African Development Community ne mu East African Community. Basindiseyo ebbaluwa. Jjukira nkugambye South African Development Community ne East African community gaatudde olunaku olw'eggulo mu kibuga Dar es Salaam okuteeseganya bazze emirembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde Tshisekedi teyalabiseeyo naye ebyavuddeyo byalaze nga badimandinga bakulembeze bano ab'amawanga gano basazeewo badimandinga ceasefire saako n'okuggulawo ekisaawe ekikulu ekya Goma ekyennyonyi basobole okuba nga bagenda mu nteeseganya. Ebyavuddeyo ebyabadde nga bakabiririizinga Pulezidenti Felix Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo yakombye kwirima n'agamba nti nze siina kye ngenda kuteeseganya, sigenda tuula ku mmeeza y'emu nkonsaliringe n'abayeekera ba M23 ku buvune batadde ku ggwanga lyaffe, ku bantu be basse, ku bulamu bw'abantu be basse, ku conflicts ze batadde mu nsi yange. Sigenda kuteeseganya nabo, sina kye nteeseganya nakyo. Ebyo nga yakabyogera abayeekera ba M23 nga gye bali bawulira byayogera ne bagamba musajja mukulu ono talina ssuubi yadde lya kuteeseganya naffe ku biki bye tudimandinga okusobola okulaba nga tuzza emirembe mu ggwanga lino. Bawandiisa ebbaluwa ne bagiwandiikira ekitongole ekya East African Community ekyatudde mu Dar es Salaam olunaku olw'eggulo saako ne South African Development Community. Byombi bino byabaddeyo eri mu ggwanga erya Tanzania mu Dar es Salaam. Bawandiisa ebbaluwa ng'eraga nti bo si beetegefu kubanga batta Entebbe olw'ensonga si beetegefu kubanga bava mu bibuga ebyo ebiwambiddwa olw'ensonga nti mwe mubataddeko akazito olw'okuba waliwo abajaasi ba South Africa abattibwa n'abamalawi, naye bagamba nti bano battibwa lwa nsonga bablockinga protocol. Balina kuba bakwatibwa mu kikolwa nga balwana n'amagye nga balwanira wamu n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga balwanyisa abayeekera ba M23 y'ensonga lwaki battibwa. Era ne bagamba ffe ensonga zaffe si za bugagga, si za munda, wabula ffe tudimandinga ensonga zaffe ziri political, tudimandinga bwenkanya. Ate era twagala Pulezidenti Felix Tshisekedi
alekulire entebe y'obukulembeze aveeko olw'ensonga nti conflicts nnyingi nnyo zaatadde mu ggwanga lyaffe era bamulanga n'okukolagana n'akabinja k'abayeekera oba k'amagye ak'eggwanga akava mu ggwanga erya Rwanda okulaba nga ateekawo embeera ne conflicts mu ggwanga erya Congo abayeekera be bavunaana. Felix Tshisekedi era bagamba nti nno saako n'abantu basse bannabyabufuzi abasinga mu byobufuzi mu ggwanga erya Congo saako n'obuli bw'enguzi bufumbekedde mu gavumenti ye. Bagamba bino ng'osa n'obusosoze okusosola amawanga byemu ku bitwagala omuggisaako ffe tunoonya ddembe mu ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo. Tetulina ng'eki tusobola kubeera mu ggwanga lyaffe nga tukyafuga pulezidenti ow'ekiwuggwenga oyo Felix Tshisekedi. We bate bavuddeyo abayeekera ba M23 ne bawandiikira East African Community saako ne South African Development Community ebbaluwa. Tetumanyi bakulu bano bye bawandiikidde ebbaluwa ebitongole bino ebya South Africa saako ne East Africa ngeri ki gye bagenda kwanukulamu abayeekera bano aba M23 ku bbaluwa gye bawandiise, kubanga bo balabika okuba tebalina wadde essuubi lyakutta nti bawula badimandinga nti Felix Tshisekedi abeere ng'alekulira gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Olowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section.